Gavumenti eyongedde ekisanja kya Bassentebe b'ebyalo ennaku endala 18 nga gy'emyezi 6. Kino kibotoddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Emyezi bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku ssengejjeyo ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala erya Uganda Media Center. Ekisanja ekya obukiiko bwa LC1 wamu ne LC2 obw'ebyalo n'Emiruka kibadde kyakuggwako nga 5 omwezi guno gwe tutandise January omwaka guno, kubanga twabongezayo ennaku 18 mu July omwaka oguwedde. So zino ennaku ziggwako nga 5 omwezi guno, naye olwaleero mbategeeza nti ekisanja ekyo tukyongeddeyo ennaku 18 okutandika n'olunaku lwa 6 nga January. Magezi era akikkaatiriza nti ekibawolereza okwongezayo ekisanja kino ky'ekyokuba nga tebalina byetaagisa omuli ensimbi, obudde n'ebirala ebibasobozesa okutegeka okulonda kuno. Ensimbi tetulina ez'okulondesa obukiiko. Electoral Commission yeetaaga billion 5.9 ogattako okulondesa obukiiko bw'abakyala women councils wamu na buno bwa LC. Twogerera Electoral Commission tenafuna ssente ezo, kiba kizibu, kiba kikalubo, kiba tekisoboka okuteekako okulonda nga tolina bikozesa. Ekyokubiri, minisitule yaffe ya gavumenti z'ebitundu tukyali mu kutereeza enkalala za ebyalo n'emiruka bye tulina mu ggwanga, amanya gaabyo, boundaries we bikoma wamu n'obungi bwabyo. Ono abuuziddwa ku bibiina ebivuga gavumenti oba babyebuuzizaako nga bakola enkyukakyuka zino. Manyi nti n'ebibiina ebirala bali mu kutegeka ekyo, so mbategeeza era mbajjukiza nti ne mu local government si ku district kwokka naye ne ku Gombolola ne ku Miruka ne ku byalo tusinziira ku ntegeka y'ebyokulonda mu bibiina, tubaawo n'okuvuganya mu bibiina. So tuleme kulowooza nti tukikoze lwa NRM, tukikoze lwa ggwanga, era nga kaseera kano myezi 6 mugikozesa okutegeka structures zammwe. Electoral Commission weeneefuuyira efirimbi nti mujje tulonde obukiiko obwo, ate tuleme kugamba nti affe ekibiina kino bakiri kibadde tekineetegeka. Obuwumbi 59 bwe bwetaagisa okusobola okuteekateeka okulonda okw'obukiiko bw'oku byalo awamu n'obukiiko bw'abakyala, era ng'alaze omulimu ensimbi zino ze guba gugenda okukola. Require 59 billion shillings for the combined elections of the LOCs and the women councils. Remember, we have a structure called women councils, and it's not my mandate. The Minister of Gender should have already informed the nation about the extension of the term of office of these councils. But when they are to be elected, Electoral Commission will require 59 billion shillings. Now the question I had earlier was, but it's lining up. Why do you need the money? Yes, even under lining up method, you need the presiding officials. And these officials have to be trained and they have to be paid. Mu mbeera y'emu atangaazizza nti bino byonna babikoze nga bayita mu mateeka agabawa olukisa n'obuwayiro obutali bumu. Okwongezaayo singa kiba kyetaagisiza ng'eggwanga liri mu katyabaga oba nga ndabye nti district emu oba endala ziri government kyeyise disturbed areas ekitasoboka kuteekamu okulonda olw'akavuyo akaliyo, naye nkozeseza akawayiro akagamba olwaleero tekisoboka yadde oba oyagala kukikola kiba kizibu, kiba kigumu, it is extremely difficult or impossible. So bwe kiba nga ennaku 18 ziweddeko nalaba nti still kiba tekisobose, nja kudda eri gavumenti nsabe. Waliwo bannansi abalina endowooza nti okulonda kuno tekwandibaddeyo ne beeteekerateekera okulonda okwawamu okwa 2026 lwe kuba kubaayo era nakyo ayina kyakyanukudde. Bw'otuuse mu kya 2026
etteeka terinzikiriza wenyimiridde kati. I don't have that mandate under the law to say okulonda tekujja kubaawo paka 2026. Etteeka akaganya kerimpa zenaku 18 atego bwezinagwayo obuyinza nkyabulina naye kubiteeka 26 ekyo si kyange, ekyo kiri waggulu nnyo. Ekisanja kya Bassentebe b'ebyalo n'obukiiko bwabwe awamu n'obukiiko bw'abakyala kyagwako dda era nga gavumenti ng'eyita minisita ono yavaayo n'ebongera ebbanga nga nalyo libadde ligwako ku nkomerero ya Sabbiiti eno. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olukulu.